Ekijja si muntu full figure laba kyakoze Bad Black bannange ate ye Catherine Kusaasira wamu ne Apitex nabo abagasse kakota akatambi ogenda kafuna maaso awo Zari naye alina kyabuuza abazadde muwanguzi eyawandula DNA z'omugenzi Paulo Kafeero wamma naye amazina alabikirako ku live muyina maaso awo nga yeeriisa butoola mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mjimpe like era nensaba gwe wenna atunaba ku subscribinga wano ku Suviya News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suviya News Excellent niwe kusabirako mu mwina abalwadde abakosefu ndisabikisa kya mukama ate kiwatuukeko ba mikwano Suvi Airport Pickup and Transport Service banange tutambuliza ddala ate abantu Sheikh Shiraf Dembe musumi wa dua akola ku nsonga z'amako yagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubire kuwama naye agenda kulombera ate edduwa munange sigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu ew'omukyala Zaida Boss Radio nono avuddeyo n'abuuza ekibuuzo abazadde mwenna abakozesa amasimu aga smartphone nti bukuumi ki era biki bye muteeka mu masimu okusinziira ye nga ye byalaba ebiyitingana ennaku zino ku social media obutambi obw'obuseegu ate bali balabise beeyambudde ate bano bali mukola ki katumulabe tuyongere n'ogamba ekintu bwe kintuukirako wano ne bagwa mu ssimu yange ne bagiyingira oba oli ku kitanda tokyasobola wala mukwano gwe yalina password nagala nze kangezeeko neyebikkula abaana baffe bamanyi okubeera ne password zaffe mwewana bwezanyisa game ne bubeerawo ne bukwata essimu yo I know mommy's password, I know daddy's password ne babikkula essimu wali obaddekawo n'ogamba essimu yange eno bwe bali bawo babagibbye olina agiyingira munda balisangamu ki oba oli mubuzibu oba ofudde omulambo gwe kugenda kusobola kwenkanawo muli bakujjukiza bwatyo Zari munangi bwavuddeyo n'abuuza abazadde gwe essimu yo efaanana etya erimu biki munange bwe nkuzaako eno ewa muwanguzi Godfrey tumanyi bulungi nnyo ono ayatulaininga oluvannyuma lwa DNA ezaali zigambibwa nti naye mwana w'omugenzi Paulo Kafeero ate ne zaagenda okuvayo DNA nga zimuwandudde okuva olwo abantu baamwagala nnyo olw'enneeyisaaye embeera ze kwegamba ngalagera nti mwana wa mpisa atalabika mwana wa ddiini tubali tuli awo olunaku olw'ejjo ng'asonze ku live munange abantu abamu bali bagamba mbu omwana ala katayogera musirise kati sooka omulabeko wano katono tweyongereyo katosi nsanja bannange mbatumidde nnyo bannange mbatumidde nnyo mbaagala nnyo bannange mwebale kunjagala bambi mwebale kunjagala awulo okusinga mwebale kwagala Bruno kubanga mwamusaba ne munteeka mu mikono gye bokka kale mbebaza nesokwebaza yenna ab'emikwano mwenna tumiddeko batumidde mwenna buli omu mu kiti kye mwebale anyi nga mwe kwemuli temuzikizizza ate mwakintegeeza hanyuma munamawulire we yali ambuuza aŋŋamba nti singa ebintu bidda nga byewunzisa gamba nti nze naye mwavayo muganda ono neebagiza bamugaana ffe tujja kumuzaala era mukituukiriza bannange kale kyenva mbeebaza nesokwebaza yenna bannange simanyi nze nsensebusebusensebuse kiraga simba bannange obadde weekweseewo oba mbadde wendi oli noleka abakalaaca bayitewo bakalaaca ye babadde bazibu nnyo naye bakusegulidde busegulizi oli otya sisita wange agamba ndiya wemmira Laira agamba birungi buli omu ali oke ndi wano mbadde nkuminsinga obadde ominsinga omaze okulya naye nga nkusubwa nnyo Laira n'okukkuta nkugulirayo ki leero ajja kuba nkulimbye nkugulirayo ki leero mukwano yoya
kyonna kyontikanze ensingo teyinza kugaana ntereeze ogikola ebisitwenki okola otya teyinza kukyama bantu siyinza kugisuula lubega erina kubeera straight wakakasa ogenda kikola wekugamba ng'ebigambo bikuweddeko ate kenkula tetogenze nabyo nyambaako bwe biddukidde bw'atyo awo olunaku olw'ejjo muwanguzi Godfrey ate bwe yalabise ku live munange naayogera kyokka omulala era Bruno K gwe yasondera ssente ono ow'akalevu gwe bagamba nti yafaananira ddala omugenzi Paulo Kafeera akalevu naye njogera simanyi na biki munange ye Bruno K ssente ze yamusondera olwazimuwa ye yatandika genda kunywa ng'asuula mu mabaala agwa ku makubo kwefukira kweyonoonera oyo omusajja gw'olaba era munange Bruno K byamunyiiza n'agamba kale obudde bwange bwe nnamala nga nsabiriza abantu ssente musajja gweyo byonsasuddemu munange ye omwenge agunywa n'asoba n'ekukubo naye nga bwe nkuzaako wano bantu bange ekijja si muntu ekigenda okuva wa Bad Black simanyi nakumanya Furufiga ageze n'adda mu interview ya Bad Black gye yakola n'omukyala Flavia Namulindwa wamu ne Kasuku ye n'agimenyaamenyamu n'ajjamu ebintu ebibi ku Bad Black n'ayimulangira byonna bingi byayogedde nga nze era wengenda okubateerako akatambi maaso wano katukalabe ate wamma tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaleero anti Furufiga dolutala amaze okubanga alusuubudde onyumya zisitole betusana okutiisa mulisiza abantu mutugidde abantu maloji munywesa abantu ebintu ne mudduka mukyokoza Katonda n'omukwana essajjala nnyindo nganda bangazi eringa omulyango gw'essawo wagikola wa eyina amasigo yinza okugamba erikentamu bagituuzako entamu ya Buganda Land Board ate ogamba wagisalasala n'ogifunza yafunda ddi wano otadde abaana b'abantu mu bulamu bw'ekisirusiru mu bwakola simanya babiki awina amabeere mangi ekifa kirene ogamba lusozi lwabasamize akabina tekaliiko kyokka olaga nga abantu simanyi wagera n'ofu kuba oyagala oyingiza mu bantu abaana b'abantu bagende babasalesala amatako galiwo gweoyina omanyi wakula gwe omanyi waofaanana oyina mina weeraba gwe mukazi gwe osooka osindikiza abaana b'abantu bagende mwebe babasala obusolo okakasa oyina figa gwe weeraba okakasa oyina amabina ge bakola kwada olunaku n'olumu mpozi nga bakakwambazako nekagwakolako nekagwa bubwi oleka oyina kewali oyambadde nga kasilikoni bw'atyo Jennifer Furufiga Nakangubi do olutalo alabika amaze okulusuubula ku Bad Black kuba Bad Black naye mumanyi munange tagenda kulaba video no Furufiga gyamukoledde asirikirawo apaana naye munange bwe nkuzaako eno Furufiga era y'omu ayisizaamu Abitex egaali wadde munange Abitex olunaku olw'ejjo gabadde mazaalibwa ge ab'emikwano n'abafamire ye abamu munange bamukoledde ka surprise ako nga woolaba ne bamuyimbira akayimba abambi n'akaaba musajja wattu naye ekyamazima buli omu asaana asiimibwe ng'akyali ku nsi okiwulidde ekintu ekyo naye abamu basiima bannaabwe nga mirambo ne weebuuza kati we yali omulamu yali yakola ky'okumugamba okumukolera akantu akatono nnyo akamusanyula naye munange Furufiga alangidde Abitex ngenda kubanga mubateerako mu maaso awo namwe mwerabireko nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nki bagamba nti booking a Suvi airport pick up and transport service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okola oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking a Suvi airport pick up and transport service badiyale wojja nongamba munange byadala Suvia sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku booking Suvi airport pick up and transport service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano booking Suvi tweyongere munange butweyongerayo tukyali ku nsonga za Abitex munaye Furufiga ye avuddeyo n'ayogera natotola mukazi wati obulumi bwayina ku Abitex wamu ne Catherine kusaasira era ye munfundikirayo okwogera kwe agambye nti tali basonyiwa kale ne balikola batya okusinziira ku buvune bwe bamuteeka ku mutima katumulabe ate wammanzi kamba siwiri wano mukama abampeere kyonna kimusinga okwagala gwe wenna
ayagala Souvenirs Extra bye bye omukama ate abankomere byonkoze ku nsi bimala waliwo omuntu akutta ng'okyali mulamu nze kusaasira byokoze ku nsi bimala that is enough era kibale nti wanziika dda according to situation naye Katonda agaba era alaba alina liisa ddene liraba wonna era aba emisana n'ekiro amanyi kikiza kye nakukolera amanyi kiki natasa gy'oli amanyi na biki byompisizaamu nabadde ndaba omukulu Abitex nga ayogera ng'agamba mbu abayimbi oba bano abazannya emizannyo simanyi bacomedian bwe bamuyisiza bubi nnyo era Abitex toliba na mirembe mu nsi ne woolironda akawumbi k'essene ne woolironda ekkutiya toliba na mirembe muno mu nsi bye mukoze abantu mubimanyi toweeryagalira mu ssente z'olina woliba ozironze I'm telling you Abitex emabega awo njogera nga ntya Katonda with evidence nga ne Katonda yasinga okulabalaba abadde mu bulamu obutuuka okumukwatira mu loogi ng'asigaze essimu emu gy'akuba ya full figure eji buloogi bwonna bwe makinde n'akasinga kakali awo nga wapitisi ku mitanda nga nzuuka ne mugamba mutabani wange Abitex alemedde okufuluma noonya ssente zeewole genda ku maduuka gyayo ssente zire zonna ezibadde zigenda okusosoka ozimutwalire olya bulungi nnyo nezimutwalira situkanko mu maaso ga mukulu nesoogera ku Abitex naye nga mwogerako bitya ebirungi ebisembayo bino byenjogera njagala mbyogerekwa naliwo ne babizonto na mzee Senkubuge ne bane Tyamara oyo Dr. Tyamara nani mututte ani omulala nayogerera Abitex bigambo nga je n'omusale yalayira okuddamu okusala mu lujjala bwe ne bajjo ne muzeyi Tyamara emirundi nentuuka okukaaba mu maaso ga Jenosale musale awe Abitex sente nentuuka okumulimba nti Abitex ali ku kitanda agenda kufa aliko kiba mukono omusajja ali awo yalinze ne ambulance kye yasembayo kola ne mulimba biru yamanyi simanyi biti kye yasembayo kola nabuuza betaaga sente nga mmeka nenze bayi ne mbakubira sente nazoogera mu dola biki ne tukomawo e Kampala naye atate sena zintwala gu ne mukwatira sente agende eggulu bwe yatuukayo yalwawo okulaba Jeno yasolayo bennaku mwe abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.